Olunaku lw'eggulu twakulaze mu mawulire gaffe omusomesa yategerekisenga Mukisa Ivan ow'emyaka 35 ssaako n'omuyizzi Mugerwa Samuel ow'emyaka 18 abaagudde mu kidiba ky'amazzi ku kyalo ky'Etume ekisangibwa mu ggombolola y'e Lwengo lulo mu disitulikiti ey'e Lwengo. Ekikangabwa ekibi ennyo nti abaana b'essomero omwe aguddemu ne ticca n'agwamu oluvannyuma lw'okuteesa nti lwe luzi lwebakozesa wano mu faamu bajje olwaleero balwerule. Badde beerula Mugerwa Samuel emyaka 17 abadde mu siniya ya 3 n'aseera n'agwa mu mazzi. Ticca we naye n'ayagala amugoberere, bwagenze okumugoberera ate naye n'agwayo. Wabula olw'ebbula ly'abalubbira mu disitulikiti eno emirambo gy'abagenzi gyasuze mu kidiba kino wakati mu kwemulugunya okungi okuva mu batuuze era emirambo gino gyasuze mu mazzi mu kidiba kino. Kyokka abatuuze basazeewo nabo okusula ku kidiba kino nga bakikuuma olw'okutya ebyabadde biyinza okuddirira. Kati enkya ya leero balubbira ba poliisi okuva e Kampala babukeereza nkokola ku kidiba kino okunnyulula emirambo gy'abagenzi. Abamu ku b'eŋŋanda z'omuyizzi Mugerwa Samuel eyafiiridde mu kidiba ky'amazzi kino bagamba nti okufa kw'omwana waabwe kwabakubye wala era ng'abaluddewo okukkiriza nti omwana waabwe yabadde afudde kubanga babadde bamusindise ku ssomero so si kugugola luzzi. Ebimu babikole mu bwegendereza kubanga kati kino ekintu gye babadde baweerezza abaana oluusi baali badde bafuna ng'oba bapakasi oba abantu abakugu mu kulongoosa enzizi bwe bati abantu bwe bati baali badde bakikola naye kuno basindisa abaana basomero twabasindika kubeera ku ssomero ate kino ekintu kiri si kya ssomero kugamba olabira ddala nga mu butuufu bawaddewo obulagajjavu obw'amaanyi obwakoleddwa. Bano bwe batyo bawanjagidde gavumenti okuvaayo kukangavula bannannyini essomero lino okulaba nga nabo bafuna obwenkanya. Oluvannyuma poliisi eggyewo emirambo gy'abagenzi n'egitwala mu ggwanika e Masaka okwongera okwekebejjebwa wabula nga mu kiseera kino bannannyini essomero omuyizzi kw'abadde asomera bamaze mudde omusubi era ng'essomero likuumibwa baasikaali. Ebitundu 80 ku 100 ku nzizi eziri mu disitulikiti y'e Lwengo zonna za bidiba nga kino kitadde obulamu bw'abatuuze mu katyabaga nga n'ezisinga obungi tekuli wadde kiziyiza abantu bano okufuna buzibu singa baba bakozesa enzizi zino. Amazzi amayonjo tugeetaaga tukooye okusena mu bidiba. Tuwalidde abakulembeze baffe batwita amazzi bayisa mu payipu ne baganye okutereeza abantu nga bafuna amazzi amalungi. Yasinga waddewo amazzi amalungi ebina tebyali baddewo abantu baffe okujja okufiira mu bidiba. Omwogezi wa poliisi mu Katonga Region Kasiri Twaha akakasizza okunyulula kw'emirambo gino wabula n'akubiriza abantu okukozesa obulungi enzizi eziri mu bitundu byabwe. Okusanga omwana ng'ali ku luzzi ng'ava ku ssomero ngenda kulikola ki? Abazadde basasula ssente zaabwe ne bateeka abaana baabwe mu ssomero abaana ne basinga okukola ki? Paul Bakabulindi ne Deogracias Tindyebwa, BBS Terefayina ageesigika.